eddagala lye waŋŋamba ne munyonyolanga bwe wampa eddagala biki n'alyoka ajjukira n'aŋŋamba nkujjukidde naye eddagala olabika walikozesa bubi naye kati kyogenda okukola ngenda kukusaba ssente zonna akusaba olina ozimpa nkutereereza omuntu oyo kubanga ku miliyoni 2 zewasasula omusawo omuganda olwo omukazi gwe wawasa ate yamusuula busuuzi ddalu kati nambuuza kinemwa omukazi namuwa ebintu nga bwe baŋŋamba namuwa eddagala n'alinaaba erimu n'alirya naye omukazi yatabuka ewaka n'alibadde ŋŋumiikiriza kale naye ewaka nga tuli mu buliri oluusi bwe mugamba kumpa akampaako naye omukazi tampaako kati gw'osobola naye kati kankubuuze gw'osobola okubeera n'omusajja mu nnyumba nga takuwaako n'obeeramu naye bawange yampasa kati nange kyeneebuuza omukazi gwe nawase lwaki tampaako byonna byannuma nenkubira omusajja nga takwata ssimu neneebuuza ku muzeeyi naŋŋamba ojja kuddayo olabe kati bwe nakuba amasimu nga tagakwata nenzirayo ogwasooka yannengerera eri naŋŋamba oli bize ndi bize olwaleero n'enkya mukazi ntuuka mwana maama gundi leero tompaddeeko naye toŋŋumiki tolowooza nti nange nsobola okugenda eri nengula buguzi ngende mu Kimumbaasa eyo munankulabye kuba namutwalako olumwe nankulabye nemugamba naye mukazi wange weeyita mulungi naye waliwo abakazi abatali bafumu nga tebamanyi bulungi bwammwe babeera wano lumu namutwalako eyo nankulabye ne mulagala eni y'abakazi nga temuli wadda gweyenkana naye bulungi bannaye omusajja ne mukazi we basesa kati nga kyenjagala anafuwe aleme kulowooza nti mulungi alowooze nti amanye nti namugamba emitwalo 2 gye nkulekera ewaka n'abaana gye mulya omukazi wamulekeranga akameze emitwalo 2 buli kanaku yes naye namugamba gwe nkuwa emitwalo gyange 2 buli lunaku naye emitwalo gyange 2 nsobola n'omumala omwezi nga tompaddeeko naye ng'ate emitwalo gyange 2 egyo abakazi b'ennankula be baba 10 ezeezi buli kanaku gattamu 10 emitwalo 2 zirimu abakazi bameka abakazi 8 kati abakazi 8 alaikum warahmatullahi wabarakatu abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga ndine mwana mulenzi ono ayina ebizibu bye omuzimu gukomawo gumusumbuwa si bwe kiri yenyabo omuzimu gwa mukyala we gwe yaloga gumusumbuwa andange ebyebyo bisekerwa lwaki muloga abakazi abaana ab'obulenzi n'abasajja balogo ate kati kyenkakasiza omulembe guno abasajja be basinga okuloga naye kale tugenda kuba tubiyita mu lunaku olwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga Wamato Estates Management ebajjukiza nti gwe wenna landiroodi ayina ebizimbe byo bw'oyagala bikumanegingira kusololeza ssente aba Wamato we bali okukola omulimu ogwo tokwata ebizimbe byo n'obyesigisa muganda wo tojja sobola na kumusiba tojja saana na kumugambako ssente agenda ziri azikumaleko kubira aba Wamato Estates Management essimu babeere nga bakuyambako ku nsonga eyo babeere nga bacollectingira rent nga bakuwa ssente zaawamu mwebale kutula bannaye mwebale kusubscribinga Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products akugamba nti alina eddagala erya Herbal eddagala lyonna kati lyadda mu Herbal munoonyeeko ku nnamba ye y'essimu obeere ng'omukubirako gw'alina prostate enlargement abalina pressure sukaali ulcers amabwa abalina obulumi ku mubiri alina painkillers za Herbal munoonyeeko ku nnamba ye y'essimu abeere nga akuyambako obulambalamba omwana w'obulenzi nsanyusa okulaba nange ajati nsanyusa okukusanga babali abantu babuuzeeko balamusizza nnyo basebo ne bannyabo mwenna abatulaba kaakati Andrew mwatandika mutya n'omukyalo oyo ensonga eyakunkubirisiza essimu okunoonyaako si ebyo eby'omukyalo oyo si weeyo yekka nze nvudde emabega nga bulamu bwange njagala okubeera n'omubeezi naye obuzibu nwanya nnyo okutuuka ku eyo level paka lwengenda okunyonnyola wawe tuli nze gye nvudde wange ndi musajja naveeyo mu kyalo nenzija e Kampala kaba omanyi nti ffe tuli bwana bwambaata tuze tweyiya mpola mpola paka okutuuka asooka nenfuna omukyala asooka ng'ovubuse nga nvubuse nava dda nga mpulira obulamu bwange nina emirembe nga nina n'omuntu gwe mpuliziganya naye nga bwe kyali badde eri buli muntu era buli muntu yali badde abeera n'omuntu sikulimba it is peaceful kati bwe nakirowoozaako mbuto bwe najja nkula nga ndaba
banze nakula ne baganda bange tata wange bazadde bange bafa nkyali muto kati nezijja nga mpulira noonya okubeerako n'omuntu mukwano gwange nsobola okunyumiza ekinnuma mutima nagenda okizuula wenatunulira ennyo nagenda olanga nina kubeera na mukyala nenfuna omukyala eyasooka netubeeramu awo n'abamu n'atambula bwati oyo ne twawukana nembeerawo emyaka gyange ng'egi 2 oyo n'amala n'agenda netetenkanya emyaka 2 nenziramu nenfunayo omukyala omulala. Omukyala eyasooka ki ekyabaawukanya naye? Omukyala eyasooka ekyatwawukanya namufuna nga omanye abavubuka muba wakeetandika ng'owalaba yo mulungi kati ngenda okubeera naye ebbanga ddene ngenda okulaba nga ate obulungi bwe sikyabulaba. Bwe batya abasajja abalala bwe batulaba embeera zaffe omuntu n'obeera naye ekivaamu ng'obulungi bwe tokyabulaba. Bwe kiri nze bwe nkimanyi ku sayidi yange banze nkiraba kyantuukako nga ndaba abakyala ono be nali ndaba sikyabiraba ate nina oli ebbali gwe ndaba ng'ayina okitegeera. Munnaye ogwo kuba kuwankawanka. Simanyi butaba na mumativu tomatira na kintu ky'olina. Naye nga mmatira nze mutima wange nina olumu nga kati mpulira mmatira. Nedda okumatira kweyogerako gwe kulala. Naye okuba omumativu n'ekintu ky'olina kwe kubeera contented n'ekintu ky'olina n'ogamba nti kati Allah yampa Hadija alhamdulillah oyo ye wange. Nga tolaba ku nagundi ku Waniferi tolaba ku Shamimu eno okitegeera ng'oli n'omuntu oyo ngera buli kirungi ky'olaba kya muntu oyo. Kati obuzibu obuli bwe buti Katonda azingamba alina kintu kye yatutonda ate nga nkiraba ne mu bitonde byaffe ebirala nga si bantu twegomba nnyo. Anti oba toli mumativu nekyolina kati nze bwe nafuna oyo omukyala oyo bwe twayawukana naye nga kitufu nagendanga oluusi nkuba ebibaala nkomawo obudde bukya 12 ninnya takisi ezitwala abantu ku mirimu ze ninnya zinzizawa waka ng'olwokola ddi. Obuvubuka bwe nafunangamu 10 lyange ewiiki nga ndaba kyekyo. Ate nga olina omukyala waka kati nga tosulawo kati omukyala wamupikyanga ddi? Bannange ebintu ebyo olumu nange nabeera nga kyantukako obutuusi nempulira nga njagala nga waayi kamunoonyeeko olwaleero mugaye leero tokola tusiibeko ewaka leero weekend. Maama obwo obufumbo bwali butya? Kati ati we obufumbo bw'abavubuka ffe tuba tulaba bya wano kumpimpi ebiriwo ebyo maaso bale tubimanyi. Wali tonnabakula bulungi. Yes, kati bannange muyigire mu nsobi zammwe ez'obuvubuka temutuuke no waggulu ne mutugira. Kati bwe twatuuka mu maaso myaka 2 ndi mbuulwawo ng'omukazi ya nebiri bye nali nga ndaba ebirungi ebyenjawulo natuuka ne kubanga sikyabiraba kati ate awo ne ntuuka nga mpulira njagala era okufuna omuntu gwe mbeera naye. Kitegeera anti omuntu bw'aba alinaawo oba tomanyi bulungi bumulimu. Kati bwe nafuna oyo nembeera naye naye twatuuka mu maaso ntandika ate nange era ekituufu kino abafumbo mwenna bw'obanga oyagala omukyalawo kati nze ngenze nkula era nagenda okufuna oyo omukyala oyo gwe nsebye obeera naye namala kwenonyako nenoonya ensobi zange byonna ebyo byange byennyini nebuulirira banze muzeeyi wange yaŋŋamba bw'oyawukananga n'omukazi asooka nga tonnafuna wakubiri sooka wennyini oyingire mu nju yo oba ku kise oba mu buliri bwo weebuuze naye omukazi yasooka nsobi ki kwe zaava ne twawukana oba ye yalina ensobi obanze bw'oba gwe yali ozirina bw'oddamu ofuna owokubiri ensobi gyetereza oba wali muyombi manya kati lw'oddamu ofuna omulala togenda kukola ki togenda kuyomba. Kati nenesetinga nenga kati kirabika nteredde nenfuna omukazi owokubiri nafuna omukazi owokubiri netubeerawo nemuzaalamu ekyavaamu naye oli asooka tewamuzaalamu? saamuzaalamu oyo twayabukana bwe tutyo kati naddamu ofuna omulala nemuzaalamu abaana abo 2 netubeerawo oyo ye wabeera naye nga togenda mu kibaala n'oguma? Nagendanga era obwolumu nkyali mu myaka era teginnakula nnyo manyi bagamba okuva mu myaka 18 okuyingira emyaka 3 bw'otoba nno omusajja osobola okufiirirwamu ebintu bingi oba okufunamu ebintu bingi. Yo myaka egyo tukoleramu emirimu mingi era omuntu bwatuuka myaka 3-4 ate aliko okunyumiza ebyemabega ng'olaba emirimu gye yakola bw'abanga teyaliko famire nti z'abantu basoma bajja bamukwatira mu by'amasomero osobola okweza emyaka nga 4 oba 3 mwegi ng'okoze emirimu egiwera 10 lugokola guno olaba sigwe gunufu n'onoonya guno olaba sigwe mutuufu kati twabeerangawo bwe tutyo kati omukyala nabeera naye ne tuzaala abaana abo 2 omukyala nagenda okulaba naye atandise okuba nga takyafugika afunye omulimu afunye kasente
takyafugika nga bwakusaba leero nagange njagala genda mu kyalo enkya taata gundi nti enkya soka olinde musina kasente mala okunoonya akasente ke tunaatwalira abakadde ka sukaali ne okusabamu nga wiiki wiiki olanga musabi wabanga mugambye omwaka enkya oyinza okukeera ogenda ku mulimu nodda emisana oba olweggulo okwebaka ze weetegese okulya kyaggulo ennyumba ogisanga okufu kati kwolonza ekisumuluzo sigenze nakyo ng'agenze mu kyalo oba ggalawo amagulu nga tosaayingira no agenda mu kyalo n'abeera eyo omaye mu kyalo wabaayo bano abalenzi bagamba baki bafasiti biki bafasiti kati abo abagula akananansi ne bakola buli kimu kye baagala okitegedde ne batuuka ku kituufu naye ate ffe abateekamu oluusi omukazi oyinza n'omuwasa n'embaga emiliyoni zo nga 5 naye nga gwowasa miliyoni 5 eyasooka okukola kyoku yagula kananasi keebi n'erindazi kati kasita birowooza nga yagula kananasi naye gwaze oluvannyuma owaayo miliyoni ne miliyoni naye ate n'okuwangana naawe mukulu osaba mukama naye era ng'asigala akyalowooza ku oli gwewa kananasi era asobola okuganjala agenda maama yapise ndi bamulwadde biki yaŋŋamba mulwadde ne muwa ssente nene kuŋŋaaya munnaye naku nga 3 ne muwa obusente n'agenda mu kyalo bwe yagenda mu kyalo wasaakako kufulu nasanga agenze kuba namugamba tuongereze ku buno obusente bwe nnina wiiki ejja nyongereko obulala nagenda otuuka obusente buno bwe namuwako okwongerezaako bwe nali ngenza oleeta nabo nasanga bwendeese teyabugumiikiriza olwokuba yalinamu ku busente akola nga sente omukazi agenze nasangako okufulu agenda okuba mu kyalo nti ali eno biki atuuse nga yatuuse ngagenda nokolaki waliyo emikolo yaŋŋamba maama we mulwadde nze nange ate kati mukadde wange luli nazaala wange ffe ewaffe banazaala tubakubira amasimu nga si nsonga y'amaanyi olina okubaayo ne mukwano kati jjukira nali sinnamusasula waabwe sirina gwe ngenda kukubira agenda kubuuza gwani naguma ninga akandidde oba alidde oba talidda oba fasiti kati yazalawo kati bagenze sinembeeraawo bwentyo alindi awo ng'omukazi akomyewo omukazi bwe yadda netubeerawo ennaku nga 3 olwo ebiseera essimu yange yali egudde simu yange yagwa kati ntandika otambuliranga ku simu ye ne musaba essimu ye ntambulenga nayo layini ye eyange nali sinnagizaako ebiseera ebyo nga layini ezizaako nzibu nembeera naye netubeerawo kati bwe mba ngenze ku mulimu mulese waka naye oluusi agenze ku mirimu gye nali namujjukira layini ye kati mbeerawo nga ndiwo abantu abankubira halo njagala kwogerako ku mukwano gwange oyo mukwano gwe naye ali wala bwe naaba mutuuseeko nja mukuwa tikale enatuuka ewaka ne ŋŋamba omukyala enamba ogimanyi tinedda sigimanyi neŋŋamba waliwo akukubira nga akubuuza naye leero ku luno bw'anakkubira ngenda muganja mukuwa nga nkomyewo era enkeera omusajja n'akuba emisana bebi watuuse bulungi tewansiibudde yes kikigambo kyankuba wala n'essimu yali katono enve mu ngalo egwe bebi watuuse bulungi n'ogenda nga tonsiibudde nako naye okuva eri mu kyalo kuva mu kyalo nawulira nga mpunze omukyala kati nga nkomawo nga naye toli naye bwe naatuukawo nja mukwogere naye mumanyi mukwano gwange samugamba nti mukyala wange nensirika netugende lwatuuka ewaka saalya na kyaggulo yali ategeka okumpa emmere nemugamba nedda soka olindeko mama jangu tuula wano mu ntebe mba mukambwe nno ewaka nze mu nsonga ezimu mukazi namutuuza mu ntebe nemuganyabo omuntu ono gwengenda okubipinga nga namba togimanyi naye njagala mu bipinga akube wabipinga na mu bipinga yes kuba namugamba bwe natuuka wali nja kubipinga bwe natuuka ne muyita n'atuulaawo ne mbipinga omusajja mukulu ssebo ng'akuba essimu namugamba ono nga sinna bipinga namugamba buli njagala oyogere ng'oli free ninga ataliiwo oyogere nga bw'oyogera naye bulijjo kati gwetwala nti nze sikola ki siriiwo koyo omukazi kale ng'apipinga omusajja ng'akuba omusajja bwe yakuba bebi gyebaleko naye olimba nnyo naawe wandikawo tewansiibula walayi nawulira nga nagenda emmanju emirundi ng'ejja natya kati omukyala nga bagwera n'omwami biki nawulira ntidde kyenakola naye omukodomi wa mukwano gwange tuba twabeeranga ffenna eno nga mukubirako mukomi nga mugamba muko omwami gwe bwe batyo omuvubuka bwe batyo mumanyi nti naye nga njagalira mukazi wange eyo mukyalo basomanga bonna nti mumanyi
naye balaka beeyagala kedda naye kati sikakasa kitegeeza bulijjo ne baŋŋamba agenda kujja ewa mukadde aba sitajja eyo aba agenda wabbaawe nti naye kirabika naye ngenda kwogerako naye njogereko ne maama tuwulire nja kuddira ne wayitawo ebbanga muko nankubira esimu nanga kituufu baali beeyagala naye kati maama agambye bw'anaabanga ajja eno nja kumalanga nze kukubirayo kennyini esimu mugawe mwetaaga okuva olwo omutima gwange gwakola ki gwafa ne manya omuntu gwendi naye si wange nzekka waliyo n'abalala kuva olwo ate munaye mukama nze yantonda n'ennyinyala n'ekyawo bwentegeera nze njagala omuntu nga mmanyisi kale nsobola okusanga nga bweyagalako dda naye bwe bituuka nga nze nkulina njagala nga nkimanyi gwe wange oli wange biri ebiramba sibyetaaga seetaaga naye kasita ekyo kyanyingira mu mutima ebyaddala laavu yange nekola ki neesalika eyali mu 9 negenda mpaka mu 3 kati okuva olwo nengenda nga butuufu n'obuliri twatuka ne twawula nga yeebaka eri nange neebaka eri kyatuka ndowooza nagala omusajja aleka ajja kunzitira mu nju nga bw'afumba emmere empulira nekuwooma tekyawooma ne bintama nembeera awo omukazi ne tubeerawo nentuka ne mugamba kati omanyi ngenda kusaba ekintu kimu kundekera abaana n'ogenda oba nenkuleka mu nnyumba muno n'obeeramu nze nesigala n'obuvunaanyizibwa bw'abaana bange gwe nemmanya nti kati gwe tokyali mukyala wange kola bibyo nange nkole ebyange obuvunaanyizibwa bw'abaana bwe ngenda osigaza salawo ekintu kimu ku byo naŋŋamba mpaamu akadde neerowooze abeera n'omukyala ewaka emyezi ng'egi naye nga tusula mu kitanda eki naye nga buli omu yeebikka yekka kati nempulira ennaku ng'entuuse neŋŋana naye olunaku olumu waliwo lwenzijja nange nga njagala kuba ng'omusajja ewaka naye ogenda okukikubamu ebifaananyi tokikyakiraba byogenda omubiyita bewamuyitanga bebi biri twawuyitanga bebi gwasinga oli mulungi biki ebyo byonna nali sikyabiranga sikyasaana biyisa mu kamwa kange nga byafa kyala kyatuukamu naŋŋamba nkubuulire twawuka n'emirembe ngenze mukyala n'agenda era nensooka mbeera gwe omusajja okuwangaala era batata baffe abaabeeranga n'abaana mu mukazi omu bawe ekitiibwa omusajja wakati emyaka gyaffe osanga omusajja alina abaana mu mukazi omu tukyalina obuzibu ogenda n'owasa omukazi ng'olowooza yasinga oyo omaze nogaa kati ono ye kemufunyika musonga mukunkumulemu abaana tutereere ogenda kumuzaalamu asooka embeera etandika okukyukana ogenda kutuuka ku wookubiri nga ebyo mwali olaba tokyabiraba nimutunga mwawukana era omusajja ng'omusajja tosaba beerawo ng'oli mu oluppaka era owunzika ofunye omukazi omulala naye era ayinza okukola kyo kimu nga ogenda olaba omusajja ebyaddala nsikyasekerera musajja gw'osanga nga alina abaana 10 mu bakazi 10 kuba nze nange nkiraba kyantuukako nti tebuba bwenzi naye ogumirako oyo noga ngumiddeko oyo naye kigenda okutuuka ate oluvannyuma nga gw'ogumiddeko olabe wali omugumiddeko tokyabiraba ate oluusi naye takyakulaba ne mwawukana n'ogumamu noga kati nvudde ku bakazi mbatadde n'otuula emyaka ng'egi ogenda okuwulira nga ekitiibwa kye eky'obufumbo kikuwaliriza kuba omusajja yenna nga toli mufumbo ne bw'obeera ng'oyambala amakanzu amasuuti n'okugumira n'engato ziri nga toli mufumbo toweebwa kitiibwa era ne mu basajja tebakubala ne baba abakazi abafumbo okuba ku mizigo gyo tebasobola kukula musanga ofukama nga bafukamidde kati bakuyita ntaataani ani akumanyi era bagenda kulaba ng'ebyo nebikireereese ebyokukyalo bakuyisaamu amaaso kati ekitugala kikulumiriza ng'omusajja noga akampase era ogenda owasa bwe bityo bwe bitambula ogenda olanga ozadde mu bakazi b'otomanyi muwendo egganga ozaddeyo embalala ozaddeyo emubende wuuyo simanyi mu Kampala mu Central oli kwegamba oli wa Kampala n'emiriraano nga mu kintu ekyo omukazi wetwayawukana nefuna omukazi omulala anti buli gye yagendanga ng'asalayo mbu anti baŋŋambanga tunasooka nno kankubulire nensookera ku muganda ne baŋŋamba baganda engeri gye tuli baganda abaganda n'abaganda empisa ziba zifaanagana oyo ne bwakuwa emmere tasobola kugikuwa ng'ayimiridde gituufu nemufuna omuganda omuganda n'afuukira ekizibu nga muki anti yoyo gwe nkugaaye gutwali magana eyasooka nga mwenzi neŋŋamba nengenda saidi zeene nekayunga ewaliyo engeri y'abasoga ebugerere nenfunayo omukazi nafuna oyo omukazi naye musoga ye yali musoga mukulu ate bwe nafuna omusoga
Nengamba Mukama Katonda lwaki siddayo ku mukazi wange oli gwe soko kubeera naye. Ate nga yali. Nga ndaba atono mukambwe nnyo singa oli. Nga mwenzi nnyo. Nnyo. Oyo gwe nkugamba oyo yagenda mu kyalo ng'alinayo eyamusookako oyo. Yali tamatira nengamba bannaye mukazi kiki oyo nannema. Kati nenfuna ono. Naye nengamba abakazi ono asembyeyo ono. Antuusizaako kati kino kyendiko. Oyo omukazi namwagala nenga kati mazze siridda mu bakazi ono gwe nsembyeyo era ndanga omubulira ebizibu byange byonna ne mugamba bange bonna baafanze ndi mulekwa kati gwe maama gwe taata ebizibu byonna binaafuna nga njabikubuuliranga okitegeera nange bwe najjanga enge ennaku ennuma nga nzija nkugwako mu kifuba nga naye maama gwe gamba ng'omufudde nnyoko. Yes nga manyi ye taata wange maama wange ekikigwe okola ensobi kati olwo gwe bw'otuuka myaka nga emyaka gye tulimu gino n'emeka laavu egenda ekyuka sijja abakazi nabo temwogera myaka gyammwe nange gyange sijajjoogera mwagala nnyo tusunga kati oyo omukyala mulamu awo era omwaka nga gumu n'ekitundu bwe nafuna oyo gwe ŋŋamba gwe nalaamirako buli kimu ne mubulya buli kimu ebyewaffe byonna ne mugaffe nze era ekijjo kyaffe tugenda kukola ekyaffe aba bakuziikanga wali nange wali kale netubeerawo omukazi yatuuka nanfuukira ekizibu naye ne ŋŋamba naawasa paka ddi sijja kubeerera awo kati nina omusajja omu yali mukwano gwange musajja mukulu manyi nze mbeera nnyo mu bantu abakulukulu awo oluusi mbakoppako njagala nnyo okunyumiza hisitole nengenda nga gattakata ku byange nenzijjamu ekyomugaso kati omwami ne mwebuuzaako naŋŋamba gumanyi abakazi balinga abakozi bw'owasanga omukazi ng'oyagala kuwangala n'omukazi wo ng'olaba ominamu ekyomugaso abakazi bya bugagga osobola okutambula n'omunoonyezawo n'omusibira awaka talina kuvaawo nga n'abasajja baba mukwana ajja n'abakugamba okuloga era nasooka neneebuuza bya ssabo oba bya kyaki nanyumiza emboozi naŋŋamba bwe bukyanga okula kutuuka kweyo levo wali ogezeko omusabo mu ekyo ekiseera nze nagendako omusabo naye nga nagenda sikkiririza naye ebintu nze syabikkiririzaamu naye nagenda kulaba abantu abakulu abo be nali nzikiririzaamu ng'ate akikugamba nogamba kiyinza oba ekituufu nga bwe bagamba simanyi omugakoolwa abaddugala wewalaba nti eruusi asobola okugaba ekituufu nga kyekyo ne ŋŋenda bwe yaŋŋamba genda kumbasawo waliyo omusajja gwe nsobola okukufunira biki asobola okukufunira akadagala n'otwala omukazi oyo n'atula ewaka n'afumba nga ne bw'aba balina kye bamugambye ng'oli nga ne bwamukwana ajja n'akugamba nti bankwanye gundi gundi yankwanye okitegeera nga ye tatambula nga ne bw'aba alina kukusaba nga bw'aba agenda ewaka oba okutambulako n'okusaba n'ogaana taddamu abasajja babikola abakazi nze okuva erwo nenzikiriza ningamba ne batata baffe ningamba oba naffe batata baffe bakolanga bamama baffe okuwangalala kuba tebayendako bbali tebazaalako abamu ffe waffe maama yazaalanga oluvannyuma lw'emyaka egyo era ffe twesinga kafeero yazaala mu musawo mu Uganda ebyo nabyo gyebiri era kirabika olaba olugero lwa kafeero olwo ebyaddala oluyimba lwe nagenda olutunuulira ebyaddala ebintu gyebiri kyokola abasajja abo bayimbanga ebintu ng'abantu babirabanga oluusi kati bitutuukako oba nedda byali tetumanyi nze omukyala bwe bandagirira batyo nkuzaayo wali emabega nti nali ngenzeko ku basawo Abaganda nze omusawo muganda gwe nasooka okugendako nalina ebizibu byange ninayo maama wange eyo omuto mu kyalo nampita naŋŋamba omanyi kyankutwalekewo ono ajja kukutereeza neŋŋamba maama kweri bisoboka nti bisoboka kati ngeri maama wange naye yali mukulu naye nga sijja muwakana naye nagenda eri gye yantwala nga sikkiriza era n'omukantu gwe yantwalako yandaba ndowooza mu mutima gwange njogera ennaku zino nga guli gumite twatuuka eri omukazi nga ŋŋamba tuula awo nga ntuula nga ajjayo ekibbo mulimu ebintu byesitegeera nga ateekamu ssente nenteekamu ssente zaali 10 ezi maama yazimpa nozimpa nenziteekamu olwaziteekamu yakitegeerako nti zakuwadde ozitwala mu basawo maama kubeera saakitegeera naye maama yakitegeera ye yantwala kuba yali amunnyonnyodde buli kimu maama we yennyini n'akutwala maama wange omutanzi akuba njukira maama wange ningambe yafa yali afudde kati maama wange omutaba batukuzizza nabo bawaddaako tukule kati tugende oyo omukazi bwe nateeka muli ssente nga ŋŋamba yogera ekikuleese
Nengamba ate kati omuntu azze okunkebera. Omuntu azze okunkebera. Ate ngamba ati anti nzijogere byebindeese. Kitegeeza ye yennyini yagenda zino sente ziraka zempaddeyo. Zigenda okuleeta kwagenda okulabira ndowooza ebindeese. Bwe yambuuza ne mutunulira bwete. Nanga ayogera. Kiki nsonga kyekuleese? Nga nkimanyi alina okuŋŋamba ensonga endeese kuba ye munanga alabira wala bwe bagamba. Nambuuza nga mutunulidde bwenti. Kyavanyiga nnyo n'akwata sente ze nali muwadde n'azinkasukira n'angamba gwe mukazi fulumya omuntu omugende. Nenfuluma kuva olwo ne ntandika okutya abantu abo ndowooza si batuufu. Kale oli muzeeyi bwe yaŋŋamba nga munyonde ebya mukazi wange. Naŋŋamba neŋŋamba naye waayo tomanyi oluusi biri nze nagaana obugaayi kireka byagenda kuŋŋamba bituufu. Nandagirira ew'omusajja ne ŋŋendayo bwe natuukayo nansaba ssente. Seera ebyo mu mirimu gyali gya kweyiiya. Bannange simba wakati abali ku HK Media temunkubira ne mutandika okuŋŋamba mpa ku nnamba y'omusawo omuvubuka oyo gye yagenda sijja gibawa sigirina n'omusawo yafa. Kati omwami oyo bw'amala okunsindika oyo omwami tuukayo ansaba ssente yansaba miliyoni ezi. Kati gwe kubwa Andrew bo miliyoni miliyoni 2 mu bulamu bwange sizikwatanga nako wadde. Miliyoni 2 nga zaaki? Nti agenda kumpa eddagala erisobola okusiba mukazi wange oyo n'abeerawo obulamu bwange bwonna. Katazeemu sirina we mulabulidde wadde omuteebereza. Omusawo ng'akusaba atya miliyoni 2? Kyova abanaye abalogo baavu. Tekedde lwaki abalogo baavu? Kyokka yakusaba miliyoni 2 ekisinga okuneewuunyisa. Kale nange alekayo okulya n'okunywa n'akwata miliyoni 2 n'aziwa omusawo. Nange Laavu yali omukazi okuwagala ennyo kwali kwampunza kuba omusawo oli ne waabeera tosobola kukkiriza omuntu akusaba miliyoni 2 bw'otuuka ewaka we twali. Ng'ebyadala tosobola kukkiriza nti akola miliyoni 2 nga ndaba nziba bubbi. Akayumba kali bwe kati naye bw'ati awo esaati gy'ayambala n'enkyaluli gy'omusangamu kyokka akusaba miliyoni 2. Nga waayi batugamba nti bano abantu baba bakola abalabika obubi nti abateekola masimaati baba baddala. Ngende omusajja nga nekubyakubawo obusimu nga noonya nalina akabiina kange lwafuna sente mu kabiina. Ng'ogambye leero kama mbaya ni mbaya sente kanziteke mu mukazi. Njagala kubeera na mukazi. Nakwata sente nga nzitwalira omusajja nga mulaba nga mpa akadagala. Yampa obudagala bwali bubiri mu kaveera we buti nga abusibye. Nambulira n'enkozesa yaabwo. Nentuuka ewaka. Olwatuuka ewaka yali aŋŋambye bwe ntuuka ewaka omukyala bwe lutuuka waba ajjudde emmere bwe mba mulya mwenna ku olwo era ngambe mukyala leero njagala kuliira wano kale njagala liirako wabweru oba ku olwo otuuka budde nga bugenzegenzeemu ali yekka emmere naawe olye wekka. Ng'eddagala oliteereddemu omukyala muteere emmere bw'oli etaliimu ddagala. Kati n'omukazi tuli emmere ng'alya baasi atubeerawo wiiki eyasooka nga tubeerawo ey'okubiri tugenda kuyingira mu wiiki awo ndowooza yali yakusatu nga tugenda mu mwezi genda okulaba omukazi takyategeera bulungi ebintu bye wali omugamba takyabikola. Oleka omugambye kukola kino omusanga akoze kiri oluusi omusanga tali nawo wakadda kiro. Nembuuza kiki nga wayitawo akaseera nga neegumyagumya nga munaayo oba tugendeko mu kyaki. Nene ngamba nedda nga tunagenda mu kyaki. Omusawo yakuwa ddagala lyakulya buli kulya teyakuwaako eddala mbu oba likole bw'oti oba kola bw'oti oba kola kino. Tewali kye mwakola wa musawo. Eri tewali eddagala yampa lyakuliira mu mmere okuggyako ne bw'aba agenda kunaaba manyi nti agenda atadde amazzi mu bbaafu oba akadomola kyonna kyanaabisa sala amagezi gonna njiwemu eddagala eryo mu bbaafu alinaabe mukyalawo. Nange kye nakola abasajja wayitawo ebbanga omukyala ngamba simanyi ina ebintu byendaba tuba twebase takyagala kwebaka nange twawula obuliri bwawulira nkomyewo ekiro okumukwata katayagala mukoonako netudira ebbulangiti netutandika okwebika buli omu eyiye. Nengamba bannaayo omukyala kiki abadde ki kati ntandika n'okuswala mu bantu mpatandika kulaba omukazi wange alinga zolo aba ali awo atudde awo ku lubalaza ogenda okuwulira nga akuba enseko ng'aseka nnyo ng'aseka nga tewali na kibaddewo. Yali avuddeko. Yali tavuddeko? Nengamba
Wabeera mu nnyumba ayogera n'abebweru ne bawulira tonkwatako ntandika okuswala nyumba ngendo omukwatako abantu bamanyi ebweru ngamba naye banaye kati ne ngamba wali muzigo nga gino egyerira ejo nga ate nno waliwo egikutunuuliraganye bwe giti eri erumu ze twalingako zalinga zino zalinga loogi eno namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 bwe giti kazi nga atabukanga ekiro ne ngamba Mukama Katonda nze ninga kati batuwuliranga oba mufunireko olumu tugendeko oba bino bya auto tubeereyo nsooke tweregereyo abaleekaana kasa tuli naye nga mpulira nakyo kisoboka munnaye omukazi nga akusobedde omukazi yansobera nze no ndimugumiikiriza n'ekimu naye omuntu gw'osula naye mbuliri ebyaddala mu nju emu nga si muganda omukazi n'ekirala wali omwagadde ndowooza omuntu si mwannyoko nasoka nenguma nenga naye mukazi ono kansoke mweso nyunga nswaza ngaleekaana nnyo ekiro namukwatangako bwe nti oluusi nkomyawo nange ekiyonta ndye stress binekubidde mpulira essanyu lyange njala kuddeeka nange neeyagaleko ne mumwama w'abaana ebyera natukanga omukazi omukwatako nga waliwo lw'onasookera ddala nakwata ku mpale kwolwo yali asuze mu nnika ntuuka omukazi omukwata bwe nti nnika nga bw'omanyi ebyabakyala ebintu byammwe empale temwagala kujja mu mpale mu mirembe mwagala buli kaseera n'ow'emyaka 8 aba agikaayanira okitegedde abafumbo oba abafumbo kirabika buli kitonde kikazi kyonna abafumbo nakwata ku mpale omukazi naga togikwatako giveeko ninga omukazi emizigo wabweru bagenda tuwulira ninga naye nedda kati olumu nirago abafumbo tebagala bakwatako bw'aba tayagala ngaliko ekikyamu kati ngoyo omukazi wange takyali mukazi we yali atuuse yali ndowooza ndaba obanga kiki oba yalenga ndabanga nsolo nga buli wemukwatako awulira ndowooza ekintu ekimukalabula oba namukwata bwe nti ku mpale kyonna kye yali ayitamu kyali tekitegerekeka nga tasobola kinnyonnyola nga tasobola kinnyonnyola naye takimanyi naye yennyini yali teyeemanyi naye kati gwe kujja John yakuwa eddagala n'akugala agenda olitere mukazi wo mu mazzi n'akugala limutere ne mu mmere alirye ng'olaba omukazi akyuse mu mbeera bwetyo tewalowoozaako nogaba oba kankubire ku musawo katuddeyo oba bitabuse oba ki awo gye mbadde nzijja mpulira nti mbadde nkyakunnyonnyola wano olutalo lwava ntuuke nzikirize ngambe naye kirabika obuzibu bwava gye nava eri gye najja eddagala ery'okunaaba omukazi bwe nakomawo mba nkyakunnyonnyola nga njagala munange nange okulyako nange njagala okuwandiika mu kitabo okitegedde mukazi ntuuka mwana maama gundi leero tompaddeeko naye toŋumiki tolowooza nti nange nsobola okugenda eri n'engula buguzi ngende mu kimumbaasa eyo munankulabye kuba onamutwalako olumwe nankulabye ne mugala naye mukazi wange weeyita mulungi naye waliwo abakazi abatali bafumu nga tebamanyi bulungi bwammwe babeera wano lumu namutwalako eyo nankulabye ne mulaga layini y'abakazi nga temuli mwadda gweyenkana naye bulungi banaye omusajja ne mukazi we basesa kati nga kyenjagala anafuwe aleme kulowooza nti mulungi alowooze nti amanye nti namugamba emitwalo 2 gye nkulekera ewaka n'abaana gye mulya omukazi wamulekera nga akameze emitwalo 2 buli kanaku yes naye namugamba gwe nkuwa emitwalo gyange 2 buli lunaku naye emitwalo gyange 2 nsobola nomala omwezi nga tompaddeeko naye nga ate emitwalo gyange 2 egyo abakazi b'ennankula be baba 10 ezeezi nyanya gattamu 10 nyanya emitwalo 2 zirimu abakazi bameka abakazi 8 kati abakazi 8 olunaku abakazi 4 nyanya emitwalo 2 abakazi 4 wafiikawo 12 eze 12 transport y'abantu tte n'okunkomyawo kitegedde kati abakazi 8 bw'oba nga tewawuukuuka ng'oli musajja ebyadala ng'oli nnomo tobasobola ogwo oba 2 kati kale 8 nkanyumiddwamu ngenze ewaka neebase naye gwe gwendekera 2 onegayiriza n'empale ogikwatako tulwana omukazi yakayaniranga empale n'ekiro n'abebweru ne bawulira togikwatako oyagala kunkwata simanyi nze tonzina simanyi biki natandika n'okumpemula mu bantu ne mugamba kasita nawulira nga atandise ebyonzi tonzina oyagala kunzina byampaka sikumanyi biki ne nva ku mukazi ne ŋŋamba kati nno kasooke ne ndojjukira eddagala liri lye yalya n'okunaaba nga naye mukyalo nno nedda ate kubanga bino bye namuwa bye bireese obuzi nga nnoonya ennamba y'omusajja nga nkuba essimu y'omusajja ng'omusajja essimu agikwata nakuba olunaku essimu nga 8 ndowooza oba kati alabika ali bizi engeri gy'akola ennyo alabika alina bakasoma emisana ne ngikuba ne ngikoowa ne nga kati nja kuddamu ekiro saawa awo abantu baba banyuse saawa 5 4 6 nga nkuba essimu ng'omusajja essimu tagikwata ne nkubira muzeeyo oli eyamumpa nga muzeeyo omusajja nga takwata ssimu yange waliwo ebitateredde ewaka eno biki nagenda nga bwe waŋŋamba naye waliwo ebikyusekyuseemu ewaka
nambuuza kine nga omukazi namuwa ebintu nga bwe baŋŋamba namuwa eddagala n'alinaaba erimu n'alirya naye omukazi yatabuka ewaka naalibadde ŋŋumiikiriza kale naye ewaka nga tuli mu buliri oluusi bwe mugamba kumpa akampaako naye omukazi tampaako kati gw'osobola naye kati kankubuuze gw'osobola okubeera n'omusajja mu nnyumba nga takuwaako nobeeramu naye bawange yampasa kati nange kyeneebuuza omukazi gwe nawase lwaki tampaako byonna byannuma nenkubira omusajja nga takwata ssimu neneebuuza ku muzeeyi naŋŋamba ojja kuddayo olabe kati bwe nakuba amasimu nga tagakwata nenzirayo ogwasooka yannengerera eri naŋŋamba oli bize ndi bize olwaleero n'enkya ojja kudda olulala osanze babuukinga dda abakasoma olina abenina okukolako konzi kale nenzirayo newayitawo ennaku ze yaŋŋamba nenzirayo naŋŋamba nze sikumanyi yasooka naŋŋamba kuba eddagala walikozesa bubi nemugamba nedda muzeeyi nga bwe waŋŋamba bwe nalikozesa naŋŋamba nedda engeri gye walikozesaamu si bwe nagamba olabika tewajja wano olabika wajja mu kifo kirala kino ekifo ky'olimu si kituufu bwe yamala okuŋŋamba nzireyo omusajja nga ngenzeeyo omusajja neegaanye neŋŋamba leero nfudde neŋŋamba nedda omusajja ono ayinza obwa neegaanye nga ayala kuddamu kunzigyamu ssente endala osanga ayinza okunkolera ebituufu namponyereza omukazi nensirayo muzeeyi nemuddira nemugamba naye muzeeyi byaddala mbuulira amazima oba kyetaagayo akasente akalala nkwongera akasente akalala naye omukazi wange ekituufu yantabukako eddagala lye waŋŋamba nemunyonyolanga bwe wampa eddagala biki naalyoka ajjukira naŋŋamba naye nkujjukidde naye eddagala olabika walikozesa bubi naye kati kyogenda okukola ŋŋenda kukusaba ssente zonna akusaba olina ozimpa nkutereereza omuntu oyo kubanga ku miliyoni 2 zewasasula omusawo omuganda olwo omukazi gwe wawasa ate yamusuula busuuzi ddalu kati bwaŋŋamba nti bwe mugamba nti ŋŋenda kukwongera kasente onzijanjabira omukyala wange atereere afazaali ne biri bye nali njagala omuloga mbiveeko oba yali ayagala kuggyamu ssente n'amusindikira awo ebijinijini osobole okuddayo mwongera akasente kirabika oba yatuuka naŋŋamba bwe yalaba biganye nga mwesibyeko nnyo looza nalowooza nnamu ku ssente oba ne ziri 2 ze yansaba saalwawo nnyo zimuwa n'amanya ndowooza nnamu kasente nanga kati omanyi ogenda luli wampa miliyoni 2 nti kati ogenda kumpa miliyoni 6 nkole ki nkujjanjabira omukyalawo jjukira ne ziri 2 ze neewola ezimu neewole nkyasasula amabanja nebinsobera kyokka omukazi buli lukyayongera kutabuka miliyoni 6 ozimanyi kati buli lwenaddanga ewaka buli navanga ewona omusajja nga nkomawo ewaka kwolwo omukazi enkeera ajja kusiiba ekyalo kyonna ng'akitambula tetuuka natenga n'okweyambula omukazi natenga n'okweyambula ng'ewaka takyamanyiiwo nga bwadde ewaka abaana ewaka abafuukira ekizibu abalaba nga batakyali baana be kugamba embeera yatabuka olwo ne miliyoni 6 ze baŋŋamba nga nina wenzijja zigolaba natuuka nenzikiriza neŋŋamba kati mukyala kamutwale ebutabika naye nga lwebagendanga bamutwalanga ebutabika nabanga atereeramu jjukira bali ebyebutabika bya kizungu bakukuba bukuba empiso noweebaka ogenda okudda engungu empisa ekuweddeko ng'eddala era likoze eki ye eryeddogo liba likomyewo ebutabika teri basawo bagaana nti oba banaamusamirira oba bakyapasita nti oba waliyo makyaki teri era yaddanga omukazi nantabukako obulamu bwange bwonna ne buggwerera nenejjusa ninga kale abasawo abaganda ddala kituufu nenzijukira kiri ekyo nasookanga omutima gwange kyegwasookeranga ddala nti abasawo abaganda si batuufu abasawo b'ekinnansi abasawo b'ekinnansi fumanye waffe lwakuba nakulira nnyo mu baganda anti omusawo yabeeranga muganda omanye abaganda wano e Uganda baayagala nnyo okwefuga ensi eno buli kimu bakiyita kiganda n'enkoko bw'ogisanga eggulu bagamba ŋŋanda yes kati kyovala lange kyanyambala ekyo omusawo abakinnansi tubayita baganda oba omunyankole simuwulirangayo n'omukiga kati abasawo b'ekinnansi ffe waffe tubayita basawo baganda kati omusawo omuganda engeri gyanali sikimanyi nti gye kinali nkyambadde nti mutima gwange si batuufu kyajjirawo neŋŋamba omusajja wano yanziba okitegeera omukazi nantabukako omukazi sikyalina bulamu ebintu bwange bonna mbutuuze ngezezaako okumujjanjaba omukazi biganye okitegeera kati kyova olaba natuuse neŋŋamba kaŋŋende kunoonyeeko nekubireko enduulu
kituufu kiri nti obulamu bwange sirina. Omukazi yabaaki? Mukazi essaawa eno olwaleero owulira nti bamulabyeko gundi, olwaleero n'owulira nti yatambudde kati yali eno, kati wayitayo emyezi ng'ebiri obugendo langa akomyewo. Okitegeera? Wali wamwanjula ewaabwe? Nali saamwanjula nti bwe buzibu obwo. Bakumanyi? Ate kati bw'oba tewayanjula baba bakumanyi. Like ekifaananyi kyo tebakimanyi? Ekifaananyi kyange bakimanyi ne bakoddomi bange mbamanyi biki, okitegeera? Naye era mukoddomi wo ng'ebyaddala ewaabwe nga tewasasula ne bwe balya ku ssuwaani emu, bw'abaawo obuzibu ku mwana waabwe ng'atudde wali tasobola wadde okwogera nti oyo mumanyi era akwegaana, kuba baba boogera wali baba bakulu, bataata, bajjajja, basenga, kati omwana aba ayogera ku ki nti oyo mumanyi. Kati nali saamusasula era banaye okuwasa nga tusasudde mukazi waabwe kibi nnyo. Toweebwa kitiibwa, ne bakusanga mu kkubo ne Nazaala asobola okukuvuma nga bw'ayagala. Okitegeera? Omwana ne bwalwala togenda kuba simu nti mwana wammwe mulwadde, bakubuuza gwani amusaba, gwani atukubira, obadde obeera naye ngaani, mukozi obadde omukozesa, oluusi yababulako nadda. Ayinza okuba nga newaabwe yaddukayo buddusi. Olaba bakukwata nti wawamba omwana w'abandi. Kati ebyo byonna nabeeranga nga mbitya, bwe nkubirako ku bakoddomi bange mbibanyonnyola ng'abantu nabo bennyini babitegeera naye tebalina basaba binnyonnyola eri. Obulamu bwange ne butankala bwe butyo essaawa eno. Kati ng'olaba nze nga bundaba bwe nti ntambulanga kiwuduudu, era ne bwe mba ntambula mu kkubo olumu neekanga bwekanzi nga ntuse mu kkubo wakati ng'emmotoka egenda kuntoma. Tofa depression mwana mwenza. Nsobola okusala ekkubo ne neejjukira luvannyuma nti mbadde mu kkubo. Oluusi ng'emmotoka ekkubira eŋŋombe ne weekanga noga odda ne wali ebbali n'otunaga mbadde nsala kkubo. I'm so sorry. Kati miliyoni zino mukaaga ze baakusaba zaakulema okufuna oddeyo bawonye omukazi. Sente zambula ebyaddala nga tolina naye oyo omusawo mufere. Abasawo ekituufu nze kati tosobola kungamba. Akwatya miliyoni, omuntu omwotya miliyoni 2 akukolera omulimu oguli professional n'akola ebintu ebifaanana bwebityo. Mukazi we yali amumanyi, yali amwegwanyiza. Sijja kulimba kuba yali musawo wa ku kyalo ewaffe. Sijja kulimba. Weeyo? Esaidi ze ye Mubende eyo. Mubende eyo. Kati omusajja kisoboka kuba waliwo yaŋŋamba nti yalina omuze ogwo. Abasawo Abaganda balina omuze. Ng'akukola ekibi n'okomawo oleete ssente endala. Ojjukira wayogeddeko ku luyimba lwa Kafeero nti omusawo Omuganda, manyi ojjukira luyimba lwa Kafeero nti omusawo Omuganda yaddiza muka Kafeero ate n'aloga omukazi muka Kafeero yagenda mu musawo Omuganda okufuna eddagala. Omusawo Omuganda oza n'amugamba eddagala okukola. Ekyo mukiwulira nnyo bakikozesa nnyo abasawo Abaganda nti eddagala okukola agenda kulisiigawa wansi. Ye yennyini omusawo Omuganda agenda lyesiigako ku busajja bwe amale era ligendako nga lirina kgenda mu mukazi. Ntegedde golowooza waliteekako liba ligenda yitawo. Fake witch. Kati bwe nakirowoozamu ne ng'aba omusawo Omuganda ono yagala kweddiza mukazi wange. Oyagala kweddiza mukazi wange. Kuba omukazi wange waliwo lwatabuka n'atandika okwogerako oyo omusajja. Mbuki? Atandika okwogera oyo omusajja, simanyi oyo muzeeyi gundi, simanyi njagala kujjako ewuwo. Nkayine gamba yayogera n'ogamba yo n'erinnya yalimanyi. Erinnya yalitegeera ati. N'ogamba omusajja omukazi buli lwatabuka ennyo ekiro bw'oba nga ayagala omukwatako nga gundi genda eri nga nsindika nga ate erinnya tayogera lyange. Ayogera lya musawo. Ayogera lyo omusawo Omuganda. Nebuuza. Kitegeera. Kati ssaawa ya leero ge mazima nzize kwekubira nduulu. Mu nsonga ezo nga bwe mbanyonyodde, siri musajja mubi, siri musajja mwenzi. Abamu mugenda kunsalira omusango nga oli mwenzi nnyo, wayendanga nnyo, wayenda kwoli. Saabyenna sakazi saabaagala lwakuba nti nali nange omuntu akusaba ezo zonna ssente akolera omulimu n'akulyaza amaanya. Nze sibitegeera, nze so akwayo abantu ku nsi kuno balabika baafuuka buli muntu afuuka amadaala ga munne. Okimanyi nti gwadijja omuntu asobola okuba nga kulaba oli property ye nti gwe olimu kyayagala n'akukozesa. Okitegeera? Kati muzeeyi oli alabika n'okunsindikayo yalinganga bulooka ndowooza. Nga bamuwaako. Kwezo miliyoni 2 ateeka okuba yawaayo naye baamuwaayo. Okitegeera? Ekikale saakitunuulira nnyo. Nemanya kasita bw'aba ntuusiza ku muntu omutuufu tekiina buzibu. Naye obuzibu bwe bwava tugenze mu maaso omukazi eddalo lifuuse eddalo. Jjukira muzeeyi ssente ze yansaba zambula. Ne wayitawo ebbanga omukazi atabuse bw'aba ayogera erinnya lyo ly'omusajja biki. Ne ngamba naye omanyi essimu yo ly'omusajja ajjukira omukazi bwe yamala muzeeyi bwe yansaba miliyoni 6 nagisiimula mu ssimu yange.
Nemaya kati ono yanziba kansala amagezi gonna tutambuddeyo mu machachi bonna biganye. Mukazi wange bamutwalako eyo mu chachi na kumusabira ne bamusiba emigwa buli n'agendayo ng'eddalu lyeyongera bweyongeza. I'm so sorry. Kati lwaki tewamutwalako ono pasita wakugundi wakubiri oba okumirako senta? Mpulira nti abo tebalaba ku mizimu egyo egyeyitinkiriza mu bantu. Owaaye bapasita abo nabo olumu kwegaba bintu bya Katonda bizibu. Onoonya ekituufu n'ekyali kituufu n'ekikubula. Bwe bagamba ekituufu ogenda okutuukayo osanga si kituufu. Kati otuukawo ne bikutabukako omutwe gwennyini ne gukwetoolwa kati nze nagendayo omusawo muganda nga baŋŋambye mutuufu ate teyali mutuufu. Kati tutudde mu makyaki eyo n'abamusabidde biganye. Kati muzeeyi munoonyeza mbuze enamba ye sikyagirina siina gwe nsobola gisaba n'enzirayo eka ennaku nga bbiri omutima ogumu ne guŋŋaana naye omanyi kanzirewo omusajja ono omusawo omuganda neetwaleyo nze kennyini sooke mulage nti ndabika obusente nabufunye bwe yantuma bwakeera ku makya nga nzambalira ntambudde ngenze w'omusajja nagenda okutuuka ku musawo ow'omusawo omuganda ng'ekiri wali kyankanga nnyo. Omusawo omuganda yalinawo olusuku mu luggya nasanga balusaayi ndoza balusaa waggulu limu nga balusaaye bookyezza ennyumba nembuusunako awo abantu ku kyalo be nabuuza ne baŋŋamba omusajja babadde bamuttira kuno ku kyalo. Yaddira n'afuna ndowooza oba bijjinni oba biki mayembe gendowooza gaamutabukira ne gakosa abantu ku kyalo. Abantu galinnya abantu ku mitwe, abantu abandi basiba bagola ng'ambwa, bantu balaluse ku kyalo. Nga bw'omanyi era ebigambo by'ekyalo tebibula abatandika. Muzeeyi gundi sima bamuyitanga na muzeeyi ana erinnya lye lyerabidde. Muzeeyi gundi yagula kuno amayembe gafuuse ku kyalo gafuukidde abantu ekizibu. LC nemala netuuza olukiiko baakubooli bamukolako mob justice ne bamukuba ne bamutta. Nze natuuka wali ng'ebyaddala sina kyentandika kwogera natunuulira nenzikiriza nti Mukama Katonda kati yakola ki? Yakola. Kubanga jjukira bwe yali ampa eddagala yaŋŋamba ekibangawo kyonna oddanga ewange okitegeera. Kati nga kitegeeza ye eddagala lye yampa bw'aba yali alimpadde amutuukise ku ekyo nzire munoonye ssente endala muwonye kati sikyalina gwe ngenda kunnyonnyola kuba n'eddagala simanyi ebyo bampa biki oba kyali kikolo kyoba okitegeera. Nenzikiriza naye nga Mukama Katonda kati yamanyi ne ntambula nzigulaba nga nzira ewaka. Okutuuka ewaka omukyala saamusangayo nga bwe mmanyira ebya bulijjo ne ŋŋamba omukyala alabika agendera nga bulijjo n'atadda n'amalayo nga wiiki mwezi n'akomawo. Oba oli awo osanga ali waka ali awo akubuuza abaana ajjukira nange saabeera nabo. Abaana nabatwala eyo mukyala ewa jjajja waabwe babeera eyo. Ngolwo kigira ne kimwamuka n'akomawo okunoonya abaana. Yanoonya n'ambuuza nga abaana nga bali mu kyalo. Ngenda mu kyalo ngenda mbanoonya abaana bange n'agenda. Ogenda okubuuza mu kyalo yatuuse ndowooza atuuka n'atambula n'atuuka n'alemererwa n'akola ki? Nigyerabire kye yagendeddeko. Bannaye wabonyabonya mukazi wo maama w'abaana bo ggwe kennyini. Kati ndi awo ndowooza oba ndi awo balinga abo bamutomedde jjukira era atambula asala makubo. Kati ndi awo obulamu bwe ndimu si bwe ebyaddala si bwe bwa bulijjo. Wadde oli awo omuntu osobola okuguma noga kati nze ekindiko sina gwe nkigumirako mulala kuba ey'ensonga kizibu okugisanga ku muntu omulala. Mulimu omuntu ekintu ekikutuukako nga tekiri nnyo komoni eri abantu. N'osanga omanyi waliwo ebintu ebiri plastic nga osobola okukiraba nga kyakutuuseko n'okisanga ne ku mulala n'oguma nga olaba n'oyo kyamutuukako bya bulijjo. Naye munnange sirabangayo muntu eyeefaananyiriza nsonga eyo eyantuukako. Bwe buzibu. Beera awo ninga kati wankole ntya? Omukyala kati mutwale wa kugaye twagenda mu makyaki byagaana. Temwastickinga onto it. Wali olina okusigala ng'okyasaba naye waggwangamu amaanyi olina okukola omukyala tolina gw'omulekera kale bingi. Kyokimanyi nti nno omuntu ng'aliko eddogo we basooka ne bamukolako ne babanga bamusabira libanga erikyamuka kuba liba liwulira ng'omuliro ogulyokya. Omuntu asooka n'atabukira ddala n'aba bubi nno nnyo abamu batuuka ne ku mugo gw'entaana. Kati Adija mu nsonga eyo. Kati mu nsonga eyo ng'ompa magezi ki? Kubanga ebyaddala nze nakoma. Nebuuziza ku bantu nakoma. Bane abatulaba omusajja muwe ku magezi nze nako okurekomendingira abantu sijja kulimba
yenna alina amagezi ag'enjawulo b'osobola okuyamba omusajja ono ate omusajja temumufeera abantu b'Okwekike Media bamuli toxic. Muwulira emboozi nga zino omuntu nga mulesa alina obuzibu olw'okuba yawaayo miliyoni 2 yatunda n'akapoloti mu kyalo kitaawe ke yamulekera. Abantu bagambe n'okumanja bammanja. Bakubanja. Bakyamanja sente ziri sente nazeewola bwewoze miliyoni 2. Anaye musajja alina ebizibu. Weewola miliyoni 2 ogenda ologa omukazi omukwano. Sente zitagenda kuzza magoba. Nali manyi bwe naabeera ne mukazi wange nga mpulirira mu tujja kukola buli kimu. Bw'obeera omufumbo nga mukkiriziganya ewaka ne bw'otuuka ku mulimu owulira emirembe gy'olinanga n'ekyokola kitamba. Wali okoze investment teyalimbi. Naye kati omukyala ekyantuukako nafuna stress omukazi bwe ngenda okukola mpulira tebitambula olwo netuukayo ne bigaana nga mpulira sirina mirembe ne nkomawo ewaka. Wafuna stress? Nafuna stress. Ne stress nga kamera mani wange naye weeyigiza mbitakwata osirikako wama afuna stress. Kegamba ntambula mutima. Omanyi ebigambo by'Oluzungu? Tewali buzibu. Ebigambo by'Oluzungu Oluzungu lufuutifuuti. Twagala nnyo okwogera ekigambo kiwanguwe kutuuka amangu. Naye ng'oluusi totegedde gy'okitadde. Bwana bwambata tetwasoma nnyo kirya. Kati olumu tubala sagala nnyo kwogera n'abaddugavu bannange. Omanyi omuzungu basekerera. Omanyi omuzungu bw'oyogera Oluzungu n'amanya nti ayanga okupiikinga n'amanya nti obadde ogezaako kwogera kino. Era ogenda olaga yes. Yakkiriza mangu naye obuzibu mmwe bwaluyiga obuyize. Ayogera ekigambo kimu n'asooka aseka n'ebyo mbaddeko n'abivaako kati yeggwe. Wali badde nga nti ekigambo kyo wali kitegedde kye mba ntegeeza. Nkutegedde wali stressed. Yes. Wafuna stress. Yes. Nkutegedde naye era nze munenze nsekanga tonnyumiza abantu bali mu kufa. Abantu bafudde bawedde oba nansekera mu ntaana. Waaye nze ebintu ebimu kati ebyaddala ndi bubi. I'm so sorry. Ndi bubi gemazi. Naye eyo yali era akaseko koolaba nsise wano nkaseserwa ku bantu. Yali very bad move bannange okuwewola ssente investing mu mukyala. Ezo ssente toba sure. Njagala abalabi ekindeese wano. Si ku criticizing naye kuwa ku magezi nkutegedde. Kumpa magezi. Bakuwa bulemu. Bampabule. Bannaye abatulaba yono ye mwami Andrew Bukenya alina ku magezi ag'enjawulo tubuulire. Ate saagala omusajja ono mumufere. Mumanyi okuŋampa kunabayo omusajja oyo njogereko naye mukamfatinge. Simanya biki omusajja n'omutuukako n'omugamba ate simayanga kati leeta ssente z'embuzi leeta bino leeta biri n'omufera. Byebyo ebyolunaku olwaleero mwebale kutya mwebale kusubscribe nga ngenda kusiibula. Akatono kenerekerezi kembadde neerabidde. Kati abaana bo babeerawa? Abaana bali wa jjajja waabwe maama wange omuto. Oli. Gye babeera. Naye kyembadde nsaba. N'obwaba oli eyo ng'oli eyo nga naawe owulira toli mu abo abakyala nga bwennyumiza bempiseemu abo. Bakunoonyeeko. Lwaki onnengera nnyo mu maaso? Anti nze munaye nze mmanyi. Njagala omuntu yenna nga ye tali mu eyo levo y'abo abantu be mbaddemu. Kati ndi mbulumi oli omukyala wawe yantabukako. Ak'omuntu amu sikyalya gambye n'empale sigikwatako. Olwaki otya ogamba nti sisonga kundika era newulira buwulizi nga olumu waliwo emba nekyusa mbuli nenjagala mukoneko mpulire ng'okugulu kwange nakulemeza kuku mukulu mbanga amwokyezza oluwulira ng'okwankukonya asika ku sikaati nga ddeeri. Kati abali eyo bambi nga musobola kunyamba naddala okugeza ngamba abakyala nga bambi obulumi obwo osobola okunnumirirwa nga nawe owulira onnumirirwa bambi osobola oyagala nange mbeereko n'omukyala omulala nga kuba oyo ye tujja tumujjanjaba mukama wali tuyamba n'atereera ngeno we mutambuza amakama tutambuze obulamu. Kituufu kale nkubira ku ssimu nnoonyeko yenze Hadija Kigozi nkujjukiza Abawamato Estates Management nti baneeno bali responsible for rent collection. Toddamu kubonaabona na baganda bo kubalekera mayumba kulya ssente zo ng'Abawamato Estates Management we bali kwata ennyumba ziteeke mu Bawamato bajja kucorrectingira rent wo bamukuwe mu Bulamba ne bw'oba oyagadde advance like bakusasuleyo kakasente upfront bajja kukakuwa kasooke covering ebizibu byo bajja kajja ku ssente z'abapangisa mu nnyumba zonna abo bakwasizza be Bawamato making life easy banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu gye nkuwandiikidde Wawamanga mwebale kutya abanaye mwebale kusubscribinga nkujjukiza Glamour Aesthetics Dr. Sarah nkutumiddeko nyaawo kwa Kamwesi Mall nti nkwagala nnyo webale kunkolako abakyala banneegomba nnyo seeka bagamba nti ndabika bulungi naye abakyala ne wembalagirira gye ndaga